Executive Media. Focus, innovate, succeed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chamme manja lyerinnya lyange olwaleero nno nabagambye guno omusango tugulimu wakati. Gutulimu naye ffe tugulimu. Kakati njagala sookera ddala nebaza ba sponsors oli ku Executive Media subscribing liking wano tukati tuli mu kubeera nga ate tunoonyereza. Twavudde mu biro byonna bye tukola kati tuli mu musango wakati. Era siwummula Seebaka. Peeni embeera mu ngalo. Wengattagatta kano wenda batekagattanga akubira ku mulamuzi ebyennaku bisekebwa naye ng'aba bubbles mwe bali kubeera ng'ate mututeekamu akasente abantu babeere ng'ate bafuna ebitambula mu ggwanga mukola ku nsusu z'abakyala eziri nakyo ye omukyala omuddugavu mwamutegeera nnyo nti olina okubeera nga ddwe oli mu kakakala akaddugavu olina okubeera ng'ate oglowinga okokosa abamandamanda express kago bakuyambako okugira ebintu by'okuva e Turkey ne babireeta wano e Uganda osobola baweereza ssente ne babikuguliza oba gwe wagenze e Turkey nga tomanyi maduuka g'oyinza kusuubulamu era naye basobola okubeera ng'ate bakutambuza mu Turkey yonna nga bw'eri. Alika Rentals ye apangisa mmotoka gwali mu America e Boston osobola okubeera ng'omunoonyaako n'ofuna emmotoka mukola emikolo ennaku zino egy'okwanjula mulina birthdays n'akuwa ku mmotoka eza luxury ate obulamu ne bweyagala. Ate mmwe abakyala Memis Glamour ebambaza bulungi nnyo hijaabu ezo ennungi obukaaya ku wholesale ne ku retail price kw'ossa okubeera nga balabirira emibiri gyammwe okuli detoxing okuli okubeera nga mu massaging emibiri scrubs zonna bazirina so nabo banoonyeeko. Ndi ne Kanso Sauda agenda kuba nga atuyisa mu musango guno gwe tuliko ogwa Nisha ebintu bingi bye tutannategeera ebiri eby'amateeka so saagadde nnyo kwefuula yabisoma naye ng'ate era ennoonyereza gye nnenyereza nkirabye nga mu maaso awo nandi ba kanso sinakindi nyinza okubuuka obwa kanso ne ngenda ku bw'omulamuzi oba okubeera detective abaliyo ne babajjayo kuba ebintu byenzudde ate ndaba temunnabizuula so ndi ne kanso agenda kuba tuyisaayisaamu so kanso nsanyusa okulaba ku Kanso Sauda nsereko waliwo eddala lyesimanyi ate eri omwami Kigondo. Kigondo buuza ku bantu Kanso tugende mu maaso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Sauda Nsereko, Managing Partner Nsereko Mukalas and Company Advocates. Kanso ekindeese wano olunaku olwaleero tulina omusango ogugenda mu maaso simanyi oba ozze ogugoberera oba waaguwuliddeko wakati gwe guliko. Nze ngulaba ku social media. Omusango gw'omwana ateeberezebwa okuba nti yakozesebwa ekisookera ddala omusango guno gwe tuliko gwaki gwa rape gwa defilement. Gwa defilement. Omwana bw'aba ali wansi wa myaka 18 generally ebeera defilement. But ate waba wansi wa myaka 14 tugiyita aggravated defilement. Yes. So kati gwa defilement guwulirizibwa mu kkooti enkulu olw'emyaka gy'omwana no relationship eri wakati w'omwami n'omwana kubanga bw'otunuulira omwami n'omwana abeera nga guardian w'omwana oyo okitegeera. So kati ebeera egwa mu kye tuyita aggravated defilement okukabasanya omwana atanneetuuka ekigenze ewala. Aggravated kwegamba kisusse mu acceptable standards. Waliyo defilement ng'omwana ali just below 18 naye bw'oba tolina siriimu nga tomuyinaako luganda ng'ali waggulu wa myaka 14 ekyo kibuke eba defilement, simple defilement. Teba simple defilement but eba defilement. Kati enjawulo wakati wa rape ne defilement, rape yeeyo oyo omukazi omukulu aliwo emyaka waggulu w'emyaka 18 aba akabasanyizibwa akabasanyizza omwami nga tayagadde. Defilement eri wansi wa myaka 18. Ekyenjawulo nti omwana wa myaka 18 omukazi w'emyaka 18 n'okwambuka ye asobola okukkiriza
oba okugaana naye omuntu bw'aba wansi wa biro 18 ne bw'aba akkiriza okugenda mu kikolwa eky'abantu abakulu yo gusigala musango kubanga abatannatuusa myaka gikkiriza oba yenyigire mu kikola oba takyenyigiramu so gwo guba musango ne bw'aba akkiriza kubanga aba mwana muto nga tannatuuka myaka gisalawo nti ayagala okukikola oba tayagala. So ndowooza kati tukitegedde omusango gwe tuliko. So omusango gw'omwana ono Nisha aggravated defilement. Nyabo. Ansa nye ebibuuzo bingi naye ansa tulina ntono mu musango guno. Okusookera ddala omusango guno omusajja nga bw'olaba Hajji we yakwatiddwa bamutwala ddi mu kkomera nga kati ali ekigo. Tumala kulinda bujulizi oba kasita omwana akusongamu nti gwe wankwata bakukwata bukwasi gwe ne batwala. Kati ordinarily mu mbeera eza bulijjo omuntu bw'akola complaint ku poliisi ekyandibadde ideal poliisi kusooka kunoonyereza neekakasa nti mbutuufu omusango guno gukoze eki guzibbwa ne balyoka bakwata oyo omuntu kubanga amateeka gakugamba ennaku essaawa 48 ng'omaze okukwata omuntu olina omutwala mu kkooti. Kakati bwe bakukwata leero nga lwe bakusonzeemu nti ono ye yakoze kino ne bwe kiti obudde buvaawo obw'okunoonyereza mu ssaawa 48 ne balyoka bakusiba. Ekyandibadde appropriate kyandibadde nti nno ono ye yakabasanya omwana ne bakola okunoonyereza ne bamuyita ku poliisi ne babuuza sayidi ye ya story ne balyoka bamutwala ku poliisi. Bwe bamala bamujja ku poliisi ne bamutwala mu kkooti oluvannyuma ne bamutwala mu prison. Prison waliwo enjawulo ya prison ne poliisi. Poliisi ye first instance detention center we basooka okukuumira omuntu nga bakola okunoonyereza oba nga we bakulindiriza okutwala mu kkooti. Kkooti yekusindika ekigo oba eruzira oba ekitalya. Kkooti egenda okusindika ekigo oba ekitalya oba eruzira nga ki ekikusindisa musango bamaze okugukkiriza? Kati emirundi egisinga bwe gujja mu kkooti basooka kye tuyita mention. Basooka kugamba gundi ne gundi omusango gwozizza guli bwe guti ne bwe guti ne bwe guti. Bwe guba nga gw'omusango owuliriza kkooti ento ze tuyita magistrate courts ekibaawo nti bakukola kye tuyita plea taking. Plea taking kwe kukubuuza wakikola oba tewakikola n'ogamba saakikola oba nakikola. Bw'oba ogambye tewakikola emirundi egisinga oyinza okusaba bail n'oddeeka. Bw'oba ogambye nti wakikola n'okkiriza omusango emirundi egisinga kkooti tekuta. Bagamba genda eruzira n'oddamu n'odda ne bakusomera waliwo procedures eziri awo. Kati mu guno omusango nga guno ogwa aggravated defilement nagwo gusookera mu kkooti eya wansi naye terina buyinza gugiwuliriza kubanga musango gwa naggomola. Emisango gye bagamba Uganda versus. Gyonna emisango giri Uganda versus kasita giba gya criminal gya bumenyi bw'amateeka. Waliyo enjawulo mu bumenyi bw'amateeka. Waliyo gino emisango gye twezzaako ginkubanja giwabbye ettaka lyange egya family mbu twekyaye egyo tegiba Uganda versus. Naye emisango gyonna egya criminal butemu defilement rape bubbi criminal trespass emisango mingi egyo egigenda okuleeta penalty nga balina kusiba egyo giba Uganda versus. Uganda yegiwaaba kubanga abantu ba bulijjo tebalina capacity na ssente kunoonyereza misango egyo nakugiwaaba. Kati poliisi yeri interested okunoonyereza
bwemala okunoonyereza bwe awaabye ofuuka complainant tobeera si yegwaba awaaba gavumenti yekuyamba okuwaabirako kyova olaba gyonna emisango bwe gityo giri Uganda versus yes kati n'olwekyo mu guno omusango nga gwe gutyo gwa Nnagomola kutuddeyo wali bwe bamala okusomera eno wansi emirundi esinga chief magistrate yakusomera bakuzaayo bwe okunoonyereza bwe kuggwa bakuzza mu prison kati kwe kumusindika ekigo okunoonyereza bwe kuggwa ne bagamba nti kunoonyereza nga tukola procedure gye bayita komito kyeki komito ono omulamuzi ono talina buyinza buwuliriza musango ogwo kubanga ekibonerezo kyakwokufa emisango gy'okufa giwolereza muki mu high court n'olwekyo akusindika mu high court n'agamba ffe tetulina buyinza buwolereza wano ogenda mu high court gye bagenda okukola ki okuwozesa kati bw'otuuka mu high court era mu high court gy'osaba bail kuba ono talina buyinza buguwoza era talina buyinza bugaba ki bail byonna bigwera mu ki mu high court naye era mu eno procedure y'okumentioninga nga bamentioninga bayina mu high court era esobola okuwa bail yadde omusango gukyali eno wansi mpaka bwe banakomitinga bwe bakukomitinga nga mugenda mu high court nga omusango gutandika okuwulirizibwa yeyo procedure kati wano kati tukitwale nti Hajji we bamuleeta mu kooti bamusomera be bamusindika ekigo ngeno we banoonyereza eyo paati ya kooti mbadde sigimanyi bulungi oba bamutwala mu kooti kyemmanyi nti bamukute ne bamutwala oba ku poliisi yava ekajjansi ne bamuleeta enateete naddamu okulya ng'ali kigo awo kati awo simanyi maybe baba balina mutwala mu kooti kooti yekusindika ekigo yo poliisi tesobola kusindika kigo nga yo terina mandate erina okusooka okuleetako mu kooti bamutwala mu kooti naye bagenda otuuka nga byayanguwe mangu anti kati mention gyenkugamba si bye bino ebyokulwawo tebawuliriza nti nno bagenze kuwuliriza musango yamentioninga nasindika busindisi kati nebbanga libamuwa nti kati ojja kudda ennaku z'omwezi bwezi nebbanga libamuwa baba banoonya bujulizi baba bakyanoonyereza bujulizi kubanga kati ku poliisi ebbanga lye babawo okukuumirayo omuntu liba liweddeko babawedda essaawa 48 bw'okuumira omuntu ku poliisi okusukka essaawa 48 naawe mwennyini oba abusinze kintu kya human rights oba naawe mwennyini nsobola okukuloopa nti wankuumira ku poliisi okusukka essaawa 48 ng'ate walina kuntwala mu kooti mwezi ssaawa kooti yensalirewo kyekola ki kyensalawo so kaakati mu musango guno ogwa defilement n'emisango emirala nga bwe gyefaanana guno omusango gwa defilement basinziira ku biki mwana kugamba nti gwe Umaru yankwata oba ripooti y'eddwaliro gye bakakasizaako oba bakakasiza ku bigambo bya mwana omwana kubanga aba muto ebigambo bye byokka tebimala alina okwogera nti gundi yankwata n'ademonstrating nga bamukwata batya mulimu ne demonstration ati alina okusobola okuba able to describe what happened otherwise abantu bonna singa bali mu kkomera nange nyinza okukebera wano ne ŋŋamba gundi yankutte kati nga bamukwata nga bagamba yakutta ati you have to be able to demonstrate for example nze before nakolako emisango gya defilement nga omwana ajja n'agamba yazze n'aŋŋamba yewe yambula empale n'aŋŋamba kola bwoti ne bwoti weebake bwoti ne bwoti I mean it has to be a process tosobola kugamba bugambi bankwata okukwata has to be described mu kukwata that is one then two alina okuba alina gwe yagambako nga kibaddewo
Kangeze leero bankutte. N'ensirika. Kakati omuntu anaamanya atya nti bankutte. You remember, okukwata is personal act. Is a personal act. Alina okuba kye tuyita corroboration, alina okufuna medical report ekakasa nti baamukwata. Naye naani yamukwata? Kubanga nnyinza okugamba bayinza okuba bankwatidde eri ne ŋŋamba ono ye yankwata. Okitegeera, so olina okwidentifyinga omuntu n'omuteeka ku ssimu nti ye yakola ekintu ekyo. Okitegeera? Kaakati omwana bwa describinga nti baamukwata batya. Okitegeera n'akinyonyola. Waliwo abaaliwo nga mweno keesi bagamba nti abaana baaliwo. They have to be able to describe mbu yayambuka ddeeka n'akola ne tuwulira ng'akola ebbi ng'akatanda keenyeenya. N'amukwata emimwa n'ayasimula. Kati onoonsonyiwa kuba ndigoberera story. Bw'oba wansi eno olumanya otya nti oli bamukutte emimwa. Ati yayasimula. Buli gwe bakwata emimwa ayasimula. Nanti omukuba togufuna. N'oyasimula. Ate tussiza Mukama. Buli omu aba n'ebyamagero. Kuba omusango guno bweguto bwe gukyali as of now. Ti omwana abaana abaaliwo abajulizi bagamba yali nnyanga ddeeka. Ddeeka ey'obutanda buno. 3. N'ayerenya ku kawaggulu akasembayo. Yakozesa amaanyi mangi. Anyway, essaawa eno maybe kyensobola okugamba nti bwe kiba nga kituufu nga omusajja oyo yakikola, nze poliisi enoonyereza ebintu bino kubanga ebintu birina sayidi bbiri. From what I'm seeing ku social media, I'm not part of the investigations. Naye nga kyandibadde kirungi okunoonyereza ebintu bino mpaka mu butuufu bwabyo. Kubanga challenges olumu ze tufuna naffe mu mateeka wano. Poliisi bw'ogenda n'ogiwaabira ekintu, emirundi esingayo obwongo bwayo bugamba ono ye mukyamu gwe bawaabidde. Olumu banoonya obujulizi nga bulina kulaga nti omuntu mukyamu. Olumu ne balekayo obulaga nti actually ayinza okuba teyakikoze. Naye rooli ya poliisi kunoonyereza. Erina okunoonyereza mu butuufu bwayo, ewulirize sayidi zombi. Ewulize sayidi y'omukyala, ewulize ne sayidi y'omwami. Bonna baleeta obujulizi. Ono bw'aba agamba kituufu omwana yamukwata, baleeta obujulizi obulaga nti baamukwata. Mu kkooti mu presentinga kimu abakola ku defilement. Kati kooti kati olw'okubanga kino balaga nti nno yamukwata ebbanga ddene emabega. Ebbanga ddene emabega, naye saagala weerabire nti musango gwe gumu yamukwatako emirundi 2 nga tannagenda Sudan. Ng'amukwatira ki? Ng'akozesa omwana nga tannagenda Sudan. Ennaku z'omwezi nga 28 Okitoba n'addamu ne yeebaka ku mwana. Guno omwaka? Oba guli ogwayo? Guno 28 Okitoba. Okitoba naye tennatuuka. I mean gundi September. N'addamu ne yeebaka ku mwana nga 28 September. Maama aloopa omusango nga 1 Okitoba. Nga 1 Okitoba lwali lunaku lwa Mande. Nga ku lw'omukaaga nga 28 lwe bakozesezza omwana omwezi gwa September. Mwana bamukebera ku Lwakubiri mu ddwaliro ly'ensambi lya poliisi. Nga omusawo agamba tewali kiraga nti omwana yakozeseddwa ku lw'okumeka lw'omukaaga, wabula tewajjaawo the fact that nti omwana abadde nga akola ki sex. Nabaana maama mu bigambo bye bambi yagamba nti nabaana y'omwana we evuddeyo. Omwana we alina obulumi. Mu lipooti ya dokita nabaana eri mu mbeera nnungi, organizi zonna nnungi, naye omwana abadde yakola ki yeegadanga ate ebbanga eritali ttono.
emirundi egiwera naye maama mu statement yagamba akaire gaddanga taata yakebaka ku mwana emirundi emeka esatu ate ekiri recent kyekyabiri8 September ate ng'omusango baguloopye nga lumu omwana ne bamutwala mu ddwaliro ennaku z'omwezi 2 olunaku olwokubiri ate nga 2 bagamba teyamwebakako nga 2 bagamba ku lw'omukaaga tewali kiraga nti omwana alinamu ndiki ti alinawo okwegaddanga okupya. Omanyi kati bino ebintu biri funny. It is funny. Olumu abazadde abaana baffe beegatta n'abantu abalala. Of course omwana bwe yeegatta n'omusajja tekigenda kujja nga kimwewandiiseeko nti yakikoze wano. Okitegeera? Omwana ayinza okuba kituufu balaga nti yeegatta but ekituufu yeegatta n'ani? Awo okitegeera ekituufu yeegatta n'ani? Awo balooya awo otuuka nga gw'oli mu musango guno njagala kati gutuulemu kati gwe oleeta bujulizi ki? Naye kati nze kyensaba poliisi ate omwana alumiriza client wo kati kyosaba poliisi at this point bakebere DNA ey'omwana n'ey'omusajja. It can happen kati ebya DNA byajja only that abantu babitwala nga si bikulu. Ffenna tukimanyi science agamba nti bw'oba weebase n'omusajja omala emyaka 2 nga amazzi ge gakuli mu nga gatulwamu si gye bagamba yes nga gakuli mu nabaana okitegeera aye batwale samples ezo bakebere DNA y'omwana n'ey'omusajja okakasa mbu nno kituufu ekyo tekirimba ndo waliwo yaŋŋambye njogerako n'omukulu wa poliisi n'aŋŋamba nti eyo yesembayo yeterimba era bwekuyiwayo oba owedde era bwebwo obujulizi obujja okuba obwenkomeredde obulaga nti omwana kituufu yeegaddanga na taata oba na muntu mulala kubanga ate yadde nga kisoboka okuba nga taata yakikola. I am not saying yakikola kubanga eno point tetuli ku kuwa bujulizi nti ono yakikola ono teyakikola. Ffenna tukyali mu kuteebereza bw'aba kituufu yakikola nga DNA esembayo eraze nti yakikola awo talina kyatugamba kirala. Babalina myaka emeka? Punishment yakalabba ke kasembayo naye most cases bayinza obutakuwa eyakalabba bakuwa lifetime imprisonment n'ebigenderako. Bw'aba si ye yakikola nga DNA eraze nti si ye yakikola omanyi balina okunoonyereza mpaka kweyo point kubanga kiba kibi nnyo omuntu omusiba nga talina kyakoze ku musango gw'atakoze. Ffenna tulina bataata tulina baganda baffe tulina abaana gwe naawe kikakubemu ng'omwana wo gwe basibye nga talina kyakoze. Ekyo ekintu abantu of course right now ennaku zino obuzibu obuliwo social media eno ena engeri gyesweyinga ebintu bweti w'ofulumira mu mawulire nti nno oyo mubbi abantu obwongo bubagamba mubbi kati okudisprovingaomumpeerawo ebyange okudisprovinga nti siri mubbi nina okukola ennyo okulaga nti siri mubbi which is unfair kubanga bw'oŋŋamba nti nze ndi mubbi olina okuleeta obujulizi bwonna obulaga nti ndi mubbi. Tosobola kupushinga kintu nti gwe kugambye oli mubbi kati gwe weewozeeko. N'eddiini tekikkiriza. Omwana akulumiriza nti taata wankozesa okitegedde waliwo bato banne abagamba nti twakola ki twakulaba naye ate abamu bagamba ne babikyusa. Kati kanso njagala sooka ombulye nga gwe oyimiridde wali tukitwale nti gwe client wa Hajji gwe looya we omwana gwe muyimiriza mu kaguli si maama. Omwana yayimirira mu kaguli si maama. Si maama. Era omwana gwe babuuza ebibuuzo kakasa nti oba kituufu oba si kituufu. Naye ate jjukira obujulizi buva ku poliisi. Poliisi erina okuinvestigatinga ekakase nti kituufu ono omuntu ye yakwata omwana ono.
Poliisi yeyina n'okusaba nti bakole DNA. Kati bw'olaba nga tebajja gikola Gw'ogisaba. olumu bayinza okugaana ogikola. Abapoliisi ne bagamba ffe tetulina ssente kino nga bw'obamanyi olumu. Gwe olina right egisaba. N'ogamba njagala tukole DNA. Bakakase oba ddala yenze oba si yenze. Kubanga kati bino it is one word against the other. Oli ajja gamba kati lwaki omwana awayiriza gwe? Lwaki mu bantu bonna? Mu bantu bonna lwaki yesiba ku. But ffenna tukimanyi abaana mu eyo age, that teenage age. Well, baba baana bato. Era okubakozesa kintu kibi nnyo. Era musango gwa nnagomera si kirungi because oba omwabusinze. Abatannatuuka kumanya ki olumu babalimbalimba n'obuntuntu. Which is wrong. Okitegeera. Naye ekikulu nti ani yakikoze. Ekyo kye kiri pertinent. Era omuntu mumusiba nga kituufu yeye oba mumuwayiriza technology kati amuvinze. Emyaka egyedda kyali kiyinza okuyita kubanga tewali technology kati waali ekisobola yita. Waki ate okiyisa nga waliwo opportunity ey'okukakasiza ddala nti ono omuntu gwe tukwatidde mu kitule. Lwaki oba okola omusiba nga tolina bujulizi bumala? So singa gwe looya w'omusango guno ebibuuzo ki by'oyinza okubuuza sayidi eri ey'omwana? Ebibuuzo anti kati ebibuuzo ffe bye tubuuza kisinziira ku bujulizi. Omwana bw'azze na presentinga nti yakeera ku makya kubeera omubuuza nti kati wajja otya, yatandika atya, bwe yatuuka n'akola atya. Alina okuba able to describe those moments. Kubanga ate omuntu bw'aba akabasanyiza tasobola okukabasanya. Ffenna tukimanyi nti ebitundu by'ekyama eby'omusajja birina okupenetratinga mu bitundu by'omwana. Alina otugamba yajjamu empale n'akola bw'ati nange nanzigyamu empale bw'aba yagirimu, bw'aba teyagirimu mbusaagirimu, n'ampenjula okugulu n'akuteeka eno n'okulala eri n'aŋŋamba oba nja kutta oba as in you have to describe. Otherwise bw'ota describing your evidence ebeera short. Kati omwana mugenda namugamba describing bano abaalaba bagamba nti twalabanga taata omulamuzi lawyer counsel asobola bagamba nti mu describing demo yalinnyanga ddeeka. Bwe yagirinnyanga ne bagireeta ddeeka. Tebagireeta naye basobola ogidescribinga. N'agamba yalinnyanga bw'ati. Yayitanga bw'ati n'ayambuka bw'ati n'akola bw'ati n'atunulako emabbali. Okitegeera kye ggamba. But anyway, bwekityo bwe kirina okuba alina okudescribinga. So mu musango gwe gumu mulimu ebiragalalagala. Maama agamba nti bbaawe abadde ng'akozesa enjaga ya buli kika. So tusuubira omuntu w'ebiragalalagala osobola okukola ekintu kyonna. Asobola okudifayiringa omwana, asobola okutta kuba senses ze ziba tezikyakola. Aba ayina ekimumuvinga. Ebyo ebiragalalagala bamucekinze omusaayi nga temuli. Kati ate ono proving otya nti yali akozesa ebiragalalagala nga musaayi gwe tebirimu. Oba onfuna kyenkugamba. You have to, ebintu si byakwogera bwogezi. Talking is not enough. Kubanga nange nsobola okujja ne nkugamba Shamimu namulabye ng'akola ABCD. Naye nga tewakikoze. Bwe nkusanga ng'onywa caayi kitegeeza mulimu ki? Kubanga ebiragalalagala is something ate ne bw'oba onywedde capsule ne bakebera omusaayi guno balaga nti nno omusaayi gwo mulimu capsule. Wanywedde capsule. Kaakati ate ebyo byebiragalalagala. They check the blood if indeed it is there. Okitegeera. So kati gwe singa gwali mu musango guno wanditunuulidde ebintu ebiriwo bye boogera ku mukyala nti omukyala alimba azenga akola bino bwe biti ku mwami. Abantu bagamba nti
tebirina nnyo makulu lwaki babireeta biina mu musango ate nga tuli ku defilement buli musango karakita y'abantu abawaaba eba in question gwolowooza lwaki biragalalagala byabadde bikwataganira wano okukwata omwana biri biragala bino okukwata kati gwolowooza byabadde bikwataganira wa kiri laikire okukwata omwana ng'okozesa ebiragalalagala kati bono bameka be bawakalaba abakutte abaana nga bakozesa ebiragalalagala haven't we seen cases omusajja yakwata omwana w'emyezi 8 yali anywa ebiragalalagala thank you we've seen cases where abantu bakoze ebikolobero nga tebakozesa biragalalagala nga bali soba in fact bw'oleetamu ekyebiragalalagala kitegeeza we yabikolera yali tategeera kitegeeza omu absolving omusango ne gw'omuwaabidde kubanga bw'oŋŋamba mbu time intoxication is a defense eyo time bwemba siri mu bwongo bwange nga ninga omulalu oba nga nvaako moment gyembeereramu nga sitegeera buli musango gwenkomiti nga tegunnenyezebwa kati kitegeeza onzijjako omusango ate nga bw'ogunteekako oba onfuna byenjaga bw'oŋŋamba nti nno oyo bw'anywa enjaga atuuka n'avaako n'aba nga tategeera ayinza okuba muoyo moment yali avuddeko nga tategeera n'akwata omwana oba olinga atanzijjako omusango kubanga mu moment y'obutategeera sisobola kukola musango bakitwala nti saali mu sense zange entuufu kukola musango ogwo Hatako nga detective nakabuusa insanity intoxication you're not in your right mind waliwo nekyetuyita diminishing responsibility you're not in the mind to be able to commit an offense oba in intoxication bw'oba tewazze ng'ogamba kamunywera omwenge oba kankole kino ntabuke nkole kino nga tosobola kiproving kitegeeza mwe nakikoledde nabadde sitegeera so bw'aba agamba nti bawe yali akozesa ebiragalalagala tukyasobola okugamba nti yali mu senses ze if bw'oba gwe kyoŋŋamba nti omuntu bw'akozesa ebiragalalagala abeera tategeera bulungi asobola you're absolving that person of the offense you're trying to put on him oba tuli ffenna mukifuna bulungi oba nkiddemu nga detective okitegeera you're trying to absolve someone of the offense ate ng'ogamba yagukola ategeera kyova olaba mu misango egyo egya capital offenses basooka kebera bwongo otegeera bulungi nti yes ategeera bwewakikolera wali otegeera bulungi nti yali ategeera anywa omwenge tagunywa anywa enjaga taginywa okugjawo possibility yonna ti olunaku lwe wakola omusango ogwo oyinza okuba you are under influence oba onfunye so kaakati gwe bino ne bwe boogera ku mukyala tobibuusa maaso sisobola bibuusa tewali alina bibuusa maaso anti kkooti y'abantu yo yabadde egambye nti ebyo tebaagala bimanya kati anti kkooti y'abantu si ekkooti ya legal ey'amateeka amateeka galina ebigafuga ne kkooti erina ebigafuga omuntu bwe ayinza okuba is a serial liar nga mulimba wa lulango kati gwe omulimba ow'olulango awa obujulizi kiki kyogenda okwogera kati bakikkirize nga buli lunaku obadde olimba bw'oba buli lunaku mubadde n'obutakkaanya n'omusajja nga oba n'omukazi wo nga buli mukazi wo lwakusobya omukola ekintu lwaki olowooza nti nno kwolwo lw'okimukoze kyanjawulo ebyemabega by'obadde omukola si bikulu naye kakati kino kikulu nga by'obadde omukola biri related to what you're doing right now oba onfuna kyenkugamba so past character always abantu bagiyingiramu
So bino ebigenda bivaayo nti nno oli muntu w'amazima tolimba era ono muntu tomulina mpalana mubadde mu good terms bwe muba mubadde mukolagana bulungi bw'osobola okuwayiriza omuntu gwe mukolagana obulungi kisobola that is why it is important kooti y'abantu zibeerawo era emirundi egisinga musala n'emisango ne giggwa naye ng'ate mu mateeka si bwe kiri amateeka gakolagana na bujulizi si byamu kati ono omusajja oyo gw'ogamba nga bamukutte nga bwe bamukutte singa kisangibwa ti ono omwana si gwasoose okukwata gw'olowooza bali abaana baba beyakwata n'ogamba yakwatako negundi oyinza ogamba ebyo tebitukwatako fe twagala kati saawa eno eyo past character eforminga what is capable of doing okitegeera past character eri important si just ku muntu akoze omusango nange awa obujulizi bwe mba buli bwe ŋŋenda okuwa obuntu omujulizi ngamba biki oba ndifunganga ndi fraudster ogamba abiri yaffe looli byali birala kati ate afeze ono kati bye twagala okuwulira his first character forms what is they are capable of doing ekitegeera tosobola bagamba nti ebyo muleeta byakifere tuli ku property nti waliwo endagaano wano ngirina ngenda gikulagako eyakolebwa omukyala agamba okugjayo omusango guno ogwa defilement bamuwe millions 2 then bamuwe n'ennyumba y'emutundu endagaano weeri just kwali kubulako omukono gwa Hajji kuba ye yali mu kkomera naye n'ekyo gwennyini musango nako musango bali bakkaanya waliwo ekintu kye tuyita procuring defilement bw'obeera nga Shamim oyina kale kangezi oyina omwana omusajja n'amukwata omusajja najja nakola nashalagamba Shamim kankwe miliyoni 2 omusango obiveeko guno omusango tebaguzizza ku ggwe omusango baguzizza ku mwana omwana muto is a third party tasobola kuyingira mu ndagaano ezo it is illegal for you to enter into that agreement okugjayo omusango gwe maama w'omwana because omusango tebaguzizza ku ggwe omusango baguzizza ku mwana n'omwana tasobola gujjayo kuba kati guba gwanga egyo emisango tebaginegotiatingirako ng'omuntu assa omuntu n'ogamba tunegotiatinge ne family mumpeemu ezizo ate gwe basse yakola ku ndagaano eno eri wano eraga nti ye maama yasayininga era nga akkiriza ekyabaawukanyamu kyali kimu ekyabaawula kyali kimu bwe kiti nti maama yamala n'afulumamukko n'adda n'akyusa n'abagamba temugamba nti mumpadde mu mannya ga mwana g'abaana kuba ayina mu mwami abaana bameka 2 kati ng'abagamba mugaye nti munguzizza Hajji bagenda bemugamba abagamba nze sina musango gwe nazizza mukole eki munsibe kubanga era ati wano ani ali mu musango maama asayininze ku ndagaano oba ne bano ndagaano ne mu mateeka tekkirizibwa nogipresentinga mu kooti tekikkirizibwa kisoboka ekyo naawe oba part of bano abantu abakutta omwana osapootinze ono akutte omwana gw'otwalemu ssente that is an offense under the penal code. You can't take money on defilement. You can't settle the matter out of court. You have to go to court. In the first place, wandibadde okutwala na ku court. Kubanga tekyali necessary. Bali awo bakyali ku police. Whatever the case. Toyina bo negotiating ku mwana wa defilement. Papa. You don't negotiate. Kisinzira musango. Kika kya musango oba? Defilement in particular. You cannot negotiate it.
even murder you cannot because a person is dead. Oli afudde agenda ku negotiating atya gwe omulamu afuna ssente ozifuna ngaani mbuulira mbuffe famire y'omufu but a person's life is gone. They are not in capacity to negotiate. Just like omwana ali below 18. They are not they are incapacitated. Jukira omwana ali abused. Obulamu bwe bwe bugenda okwonooneka. Ekitegeera. So you can't. You cannot. Okay, kati oyina kyolaba wano ene nangamuntu emu waliwo nene nangamuntu yakubiri galiko amannya ga mirundi ebiri. Nangamuntu emu eriko Muzera Zurah Nakisuyi endala eriko Nakisuyi Zurah Kazibwe. Zonna zirina nini namba emu. Abantu bakimupiiningira ekyo nakyo nga bawoza muyaaye. Nze okubeera n'ennangamuntu zange bbiri nga zonna just zikyusamu ku mannya g'abasajja naye nga zirina munira okuggyako nga yakyusa munira nga yakola kye tuyita did Paul yekyusa amannya. Nze mbadde mpitira wa Sauda Nsereko naye kati nfumbiddwa omusajja wange njala kwongerako linnya lya Kiggundu nembawa ne marriage certificate neŋŋamba nti kati nze Sauda Nsereko Kiggundu nenyongerako erinnya ly'omwami wange. Okitegeera ekyo kyekikkirizibwa. Bwe mba mukyaye nga njagala olugyako nenzirayo ne mbagamba nze kati ono omwami namukyawa njagala erinnya lya mwami Kiggundu lino live ku ndagamuntu yange ntekeko ery'omwami omulala kuba naye kati ono omwami ono gwe basibye ng'oteekako ng'okola Didi Paul ng'ekugamba nti nze kati ono omwami wange namukyawa njagala nkyusa amannya sikyayagala kumanyibwa nga Sauda Nsereko Kiggundu njagala kumanyibwa nga Sauda Nsereko something else. Okitegeera ekyo ddembe lyange ddembe lyo okukyusa abasajja gwe nga kansa ekyo so kikozesa mu mateeka nti njagala neebuuza lwaki alina ennangamuntu bbiri. Sisobola kyebuuza okuggyako nga zirunning alongside. Kuba eno eriko eno tebagisazaamu. Muzwera eno gy'adde akozesa eno abadde akyaliyo mu bufumbo. Bano baayawukana nga lumu. Tosobola kuba nandagamuntu bbiri. Ekyo gwe nga kansa osobola okugenda mu mateeka mu kooti n'ogamba nsaba nnirire tulage nti yakola ki? Nti yalayira mu kukyusa. Kooti esobola okuodaringa n'ogamba negamba batuwe documents. Naye ne mu gazeeti zino mubaamu. Bangamba nali njagala okugira nangamuntu yange okukyusa amannya gange nga nina erinnya lye njagala okukyusa okukyusamu katono ne bangamba olina okugenda timanyi ate olayire anti kweko okulayira ate mala olayira okola Did Paul ne statutory declaration Did Paul eraga nti nze Shamimu sikyayagala kumanyibwa nga Sauda Nsereko oba Shamimu Mayanja njagala mmanyiwe nga Shamimu Mayanja oba any name. Mweno statutory declaration yes n'akafaananyiko ne bakateekako si mawulire gano gazeeti waliwo gye tuyita gazeeti mweyo bw'omala okukola ekyo n'oteerako ekiwandiiko ti nze mbadde Shamimu Mayanja naye bwe baali banzaala kangeze bampa erinnya Nakanjaku lye mbadde sikozesa kati mpulira njagala kuteekako erinnya lyange lino erya Nakanjaku libeereko ku mpapula zange kubanga ezimu kuliko Shamimu Mayanja endala ziriko Shamimu Mayanja Nakanjaku n'olwekyo nsaba balyongereko mbeere nga documents zange zonna zifaanana. In case of bufumbo n'ogamba buno obufumbo mwattu nabuvaamu nakita kati njagala kubeera na musajja wange mulala naye nnyongereko erinnya naye ate olaba mu busiraamu buno butugamba nnyo tuleme kwongera amannya g'abasajja ku mannya gaffe kubanga omusajja osobola omuleka n'ofuna omulala
kitegeeza buli kaseera ogenda kubeera ng'okyusa amanya bampita muyaayi toli muyaayi kibagamba ne bampita omuyaayi kati abo baatandika beeyagala ng'era beefiirako kati saawa enno tuliwa tuli mu misango okitegeera yadde okwawukana katonda byebimu ku bintu byasinga obutayagala mu ddiini naye akikkiriza sometimes the circumstances are so bad that you can't stay in this marriage nga the solution you have is to leave kyoba olaba yatuwa eyo windo ey'okukola ki ey'okwawukana n'omuntu n'olwekyo waaki bakugamba you are identified by your father's name n'erinnya lye baba bakuwadde eri ataatawo likkirizibwa naye eri omwami si kirungi kola ki but of course ebyo ebintu by'okuteekako amanya g'omwami tubyadoptinga from western lifestyle kubanga ye omuzungu kasita ofumbirwa omuntu n'eriryo lyabadde bakuyita muno sauda nsereko n'erya nsereko balijja nako ne batandika kuyita sauda kiggundu eryansereko n'obanga atabeerangako ki nalyo but of course obufumbo bwabwe is one man one woman in Africa it is different we have different marriage styles so kati balina tulaga mu nira nti yakyusa amanya bw'aba yakyusa genuinely then there is no problem about ekyo nakyo kireme munenyezebwako ekyo tekimunenyezaako okay so bino ebigambibwa nti ekyokuba nti omukyala alina ebintu bye ennyumba biki ettaka liraga mannya ge gamba omusajja yamuzimbiramu mu ttaka lye ate yamusibisaako n'amuteekako omusango ogw'amaanyi ogw'obutujju abafamire bagamba nti yali amusibisizaako emabega ne bamusiba omwezi mulamba naye leeta omusajja avudde ate era ne baddamu ne bakwatagana era ne baddamu ebyo byonna musobola bitunuulira omukwano nga gwali gw'amaanyi basobola bitunuulira naye omusango gwa defilement ate anti kati ayinza okuba nga ye buli bwamunyiiza afunayo omusango omunene omukazi asobola okuvaayo n'awayiriza bbaawe nti yakwata omwana wakinedda wali obirabyeko wali obiwuliddeko wali obiwozezzaako n'oyimirira mu kkooti bibaawo kuba kati kino kyekitabudde abantu bagamba omukazi tasobola kuwayiriza musajja kambabulirako ekintu ekyo tekiri mu bya defilement kankireetere mu bufumbo abantu bwe batabuka mu bufumbo basobola okwekola ekintu kyonna bwe tewalaba omukazi eyasalako omusajja obusajja bwe gwosobola okikola owulira nga teyakikola kakati abantu baba basoowaganya omuzungu agamba there is a thin line between love and hate omuntu oyinza okuba omwagala nnyo naye abantu obufumbo buno ffenna tubulimu abantu beekola ebintu ebibi olumu ebirungi olulala ebibi olumu n'obujja bubaawo fe obufumbo bwaffe buli polygamous in nature ti omusajja ayinza okuwasa ono n'awasa oli gwe naawe oyinza okusigalamu obwo bufumbo nga tokkiriza nti oyagala okuzzaako naye ate n'obusigalamu but ekyangu obutaleeta bukuubagano obusinga bw'oba olaba bakuzzaako nga tokyagala it is better you live n'omugamba munaye gweoyagala okunzizaako yawe okuba n'abakazi abalala naye nze saala kubeeramu eyo ki lifestyle my solution is nze kankite gwosigale neki ne bakazi bwe mu kifo ky'okwekola ebintu ebibi me I feel it is better omuntu n'okita kubanga you're not comfortable with it as a person yes of course omuntu ajja gamba nti kati gwe byo preaching nga tebiri mu busiraamu I understand era n'obusiraamu mbumanyi but it is not about religion right now it is about abantu okwetuusa mu mbeera enzibu because gwe wazzaako omuntu ng'omuntu takkiriza bw'aba agambye nti nze sigenda kubeera naawe ng'onzizizzaako let go kiteeyo you can't force that person kubanga ebyo bottled up anger obusungu bwe buyitirira
tosobola kumanya kye ndi capable of. Okitegeera omuntu buli bw'aba n'obusungu they can do literally anything. Bw'aba alina obusungu ku muntu naddala ebyobufumbo anyone si ffekka abakazi n'abasajja. Of course kati bajja gamba abakazi muli bazibu. Yes, tuli bazibu, naye naffe tulina ebintu bye tuba tugumidde ebituleetera okufuuka abazibu. Tewali mukazi yatandika nga muzibu. Embeera emutuusa mu mbeera y'okuba ki omuzibu. Naye n'abasajja nabo bazibu, babi olumu batukola ebibi. Ebinundi ekisinga ebibi abasajja bye batukola is related to beating us and bwenzi. Bwebwe obulumi omukazi bw'asinga okuyitamu. But obulumi bwe buyitirira they will do anything. Kubanga at that point abatalowooza ajja kukola ekintu kyonna. So sisobola kugyawo possibility nti omukazi ayinza okuba nga awayiriza. I don't know. But nze kyensaba poliisi enoonyereze amazima gonna. Ono bw'aba yakikola omusango yagukola bamusibe. Bw'aba teyagukola banoonye omukazi babatuuze wansi era basigale mu bufumbo oba bayawukane. Kubanga ate n'omwana bw'aba kituufu muli mu mutima amanyi nti awayiriza, it's going to torment her ng'akuze. Agambe nasibisa omusajja ewatali mazima. Tagenda kubeera na mirembe naye. It is also a kind of abuse ku mwana omuto. Omugamba okuwayiriza ekintu ekitaabaawo. These are the things we are tormented with nga tukuze. But ate sexual abuse is also very rampant. I am sure 90% of the girls, even us, we faced sexual abuse when we were younger. By abantu neighbor abasajja abakulu ab'omukyalo oba every girl has faced abuse. Okitegeera? So nze sirina kind words for an abuser, but there should be evidence to prove that. Okay, bano abaana bakyusa statement mukiwa obudde nakyo kati nga bano abaana basooka nga bakyusa statement okuva ku force eva ku side ya taata. Lwaki out of the blue bakyusa statement? Ekyo nakyo mu kooti bakiwa obudde kuba omwana yaleeta statement ndala later entuddamu netumulanga agamba mama yankase. Anti kati awo kati ekyo ki strengthening case y'omusajja batya. Omanyi obujulizi bw'oba omuntu yawa obujulizi olina okujja n'obukakasa. Sigenda kujja wano ngambe mu kamera nze omanyi omusajja yankola bwati ne bwati. Nyina okugenda on top of kubigamba wano ebyo byonna nga bwe mbigambye nyina okugenda mu kooti ne ŋŋamba nti kaakati taata yankase okukyusa statement. Okitegeera? Wano mu abantu this is a presumption y'abantu mbu kirabika taata yamukase. N'omwana akugamba kiri maama yankaka. Kati amazima gali wakati w'oyo omwana ne Katonda we. Ffenna tetumanyi mazima. Ate omuntu tesobola. Kooti tejja muntu mu mazima. Omuntu yagenda n'ayogera wali amazima kyayogedde mu kooti wali n'ebibuuzo bye bamubuuza bye bigenda okuditamininga oba alimba oba talimba. Kati ffe abantu ffe tuli balabi. So kati tugenda kubanga tulinda omwana naye bagenda muleeta mu kooti neyasooka obujulizi nti naliwo nga ndaba taata ng'azimbye oguntu alinnya ddeeka nga ndaba azimbye. Era baba balina omuleeta naye yamulaba ate yali mu mpale yali mu kanzu ate then n'avayo leeta n'agamba nti maama yaŋŋamba njogere bwenti ne bwenti ne bwenti. Kati tolaba oyo ali reliable for you nga bw'olaba oyo omujulizi ali reliable. Oyo omujulizi gw'osobola okuleeta mazima ddala akakasa omusango. Kati tebasobola mukozesa.
kijja kuba kizibu talina kyasobola kukakasa awadde statement 2 nga zonna tezifaanagana aye nga tesobola kumanya oba kituufu maama yamukaka kuba ne maama tasobola kuvaayo n'agamba kituufu namukaka taata bw'aba yamukaka ne taata tajja kuvaayo agambe nti kituufu namukase so but amazima gali wakati w'oyo omwana naye ffenna tetumanyi oba ne wakati w'oyo omwana naye yamukase either tusobola nti sayidi ya taata oba sayidi ya maama saawa eno tetusobola kukakasa naye ng'era obujulizi oyo taba mujulizi mulungi nze bwe yandibadde nze oyo sandi muleese mujulizi atamattama ate statement ye esooka yasinga ennyo okuwa obujulizi obukakasa nti akugambye bamukaka bankuba n'empi ne baŋŋamba tewali fees kakati omuntu bw'ati atali reliable ogenda mumukola otya ani yamukwata vidiyo maama yali kyetaagisa omukwata vidiyo anti yali awa bujulizi bw'alina okukozesa yandibadde abutwala ku poliisi si ye mwekwatira vidiyo ne wano okumwekwatira vidiyo nayo kirala anti kati because bwe nzija ne nkukwata vidiyo wano nsobola okuditamininga biki byogenda ne edit nsobola byeditinga nenzijjamu byoŋŋambye sobola editinga bwagamba nti bankuba empi ezo empi nenzijjamu a video is something ofuna kyoyagala it's something that can be manipulated by any person agikutte with the intention of I don't know what but tusobola era still obutagikozesa yes because what twesiga ani yagikwata ate oli ayogedde kino mu video live agambye si kituufu kati ogenda kigamba mbunoki tulinawo abaana baali basula mu kisenge lwaki omwana oyo yekka waliwo abalala abaali basula mu kisenge odiyo zaabwe wano ngenda zikuwaako mpanvu jja ziwuliriza naye kankuyitiremu kezimwe ezimu omwana omu agamba tusulamu ne maid nange nalimu neyawa obujulizi oyo amaze n'abukyusa naye yalimu nga mulimu n'omwana agambibwa nti yakola ki yakwatibwa omwana ono taata oyo step dad naye yagamba nze mbeera muneno nga saawulira omwana omulala asulamu agamba alimba nga nze saawulira egyo emirundi gyonna n'atatugamba nako oba yeyeebakanye sakitegeera ekyo nakyo tetwagala kiwaako nnyo bujulizi okitegedde kubanga nkubuulire kati mulimu abantu 5 nawulidde 5 abasulamu ekyo ekisenge 2 kale bo bakkiriza ate abalala 3 bo bagamba abalala 3 bodiyo kamba kuteereko mukama wange kubanga ne bwaba mukozi ewaka abalala 3 bagamba abalala 3 obujulizi okusinziira kwani amusasula mu gundi ebituli bo bagamba tebaawulira era bakakasa nti akola ki ne bamubuuza nti taata olunaku olwasooka okukozesa wavaamu omusayi nti nedda nalaba tuzizzi nti walaba ki amubuuza walaba ki nga bakasooka okukozesa buli obulumi nti nalaba tuzizzi kaakati awo we tuli anti olaba ebintu byombuuza ojja buwulira wabuwulira otya mu kooti waliwo omwana mutadde mukaguli si kumutiisa tekuba kumutiisatiisa kutiisa kya obujulizi gwewabuwadde kati obujulizi bwewadde oli kibagambye bwe bumala olina okujja n'obukakasa mu kooti n'obiddamu bajja kubuuza wawulira otya gwe gwali omulundi gwe ogusooka ogwasooka byali bitya ogwokubiri I mean it is not something kyoyogera obwogezi it is evidence based kati ekitegeera kyengezaako kubanga so kati omwana ono ayinza kujjawo obwenkanya obwaki oba okuba nti abadde akozesebwa obwenkanya kyenkugambye nzirayo emabega kyenkugambye yeetaaga obwenkanya ku kumukozesa by omuntu amukozesezza gwe tutamanyi ssaawa gwe tutannakakasa ssaawa zino ye agamba omusajja ye akoze eki taata step dad
ate waliwo kavidiyo agamba naye tankozesangako just yankutte mabeere n'akabina. You see defilement. There has to be penetration Cancel. of some sort. Wajja n'akwata omwana amabina amabeere. You see defilement. Ekyo mukiyita ki? Maybe. That is not defilement. Defilement is the penetration of the male organ into the female organ, or by using any other object to penetrate the female organ. Maybe over kati, maybe as in. It has to be some kind of penetration. Penetration is key in sexual offenses. Bw'atugamba nti ate yankwatirira amabeere yankwatirira amabina. That is not defilement. Baba tebamu penetrating. The basic ingredient of defilement is the penetration. Onyongedde ate omulimu nga ddi. Kati gwe oyinza ogamba nti bandrepinze nga tebakuyingidde. How? Yanfumiseeyo engalo. That is penetration. Yangambye ebigambo by'obuwemu. That is not rape. That is not rape. That is not defilement. There has to be some kind of penetration. Tolungi ya kintu kino kanso. Onkwatiridde amabeere gange. Onyigaanyiga ebbeere, onnumye ebbeere. Kale kati ebeera oba penetrating ewa. Ebbeere. Abaali lumye. Is that sexual? Ebyaleepi byonna bibeera mu penetrate. It has to do with penetration. Abadde nina benyaga abasibe bangi. Bano bankwatirira amabeere babodde oyita wakkuba ku bbina. Anti abo babeera indecent assault. Kimusibya? Yeah. Indecent assault. Abakwatirira kabina sexual parts. Then of course nekiva n'okuwemula omuntu. Ompemula wemula. Ebigambo ebizibu olinga kino. Ate abafumbo nga bali mu bufumbo bali mu sex ng'oli bwawemula munne. Munne nga tabyagala. Waliwo abatabyagala. Siso avaamu nengena nempulopa mu kooti. Tuba tukola sex nga mpemula wemula. Lwaki tova mu bufumbo? Bw'oba oyo omusajja si bw'oyagala. Nanti sex mwaga naye tompemula wemula. Ebigambo bino ebyokumpemula wemula bino lwaki obyongerako? Oba weesibako bwaki kubanga ekikolwa ky'okola kyennyini kyabuwemu. Kati okugamba ebyebuwemu ate n'akikola mu practical ate n'akyongerako ne mu bigambo. Ate kipya ki? Lwaki ompa ddabu? Lwaki nga sajja ompe mudde oledde ate onyongerako ne mu bigambo. Kwongera bwagazi. Ampe ekifuba namperamu n'ebirimu. Ate oba wakkiriza ekisinga obubi. Ekisinga obuwemu. Ate kati ebigambo obugambo. Banna. Tonkoze bulungi. Okkiriza ekisinga obuwemu. Ate ekitali kya buwemu nnyo. Ate kyo kiti. Waliwo ekintu kye baabuuzizza abantu nenjagala nkikubuuze. Oba kyetaaga buuza musawo gayino. Nti maama tasobola kwejjamu kwekuba gundi neyejjamu n'ateeka mu mwana ne bagenda okukebera omwana nga erimu DNA. Ng'aba akisusizza. Mukwano. Kizibu. But sirowooza aba akisusizza. Anyway, siri musawo simanyi. Ozagenda bunoonya ate gayino naye kimubuuzeeko. Naye kyenjagala okumanya, kyenjagala okubuuza. Abantu lwaki babeera mu relationship nga tebajagala kugibeeramu? Aba bakyagezaako balaba oba eyinza okuwakinga out. Because emirundi esinga buli bw'olemera mu relationship eri toxic. Muyina okwekola ebibi. Oba oyagala oba toyagala. Okitegeera? Abantu tebalina kubeera mu relationship ze bakooye. Okitegeera? Omusajja akkubye emiggo n'enkeera n'akwongera n'ogamba luli yali atamidde simanyi luli yali awe kimanyi alina obusungu bungi simanyi. Then you end up ending up mu kabuli. Domestic violence. N'abasajja kimu. Okitegeera? Omusajja omukazi akusibisizza akusiibya ku bivumo. Why?
in the end ogenda kufuna ekintu ekikuweebuula oba oyagala oba toyagala, and the world is very funny. They will believe the woman. Obviously omwana n'omukyala Era abasajja mbagamba ekintu kimu, ffe bano abasazi b'empaka, public court, we will always believe the woman and the child. gojja luvannyuma omusajja awakyali kubanga ate bino ebikolwa ate tubiraba bibeerawo. Waliwo recently omuwala gwe nalaba kataliiko nfuufu, stepfather we yali amukozesa genuinely bambi ng'amukozesa, omwana ali 14-15, amukozesa n'amugirayo ejambiya namulabako nambuza wabikola bino njagala njagala kulaba, maama abeera atamidde 24/7. Omwana agezaako kugamba maama izi mutamiivu, taliiko saawa yonna, omwana avunze. Surely tulina nnyo okweyagala first, ne twagala n'abaana be tuzaala. You give them that priority. Kati of course bw'olaba ezo trends nga bwe it's not the first case. We've seen cases, some of them bibeera mu community zaffe abantu ne basirika naye ng'abalala bakola ki, babimanyi. N'olwekyo kino bwe kijja ng'omukazi n'avaayo n'ayogera n'omwana, kati ne bwe baba bawaayiriza ffe tugenda kubiriivinga bino kubanga tubirabye bisoboka. babitubirabyeko nga bisoboka. So kati omuntu bw'aba yakusibisaako ogwa terrorism, kakati ate oba oddayo kukola ki? Meaning what is coming is going to be worse. Omuntu tasobola kukulekera awo, alina okufuna kyakukwakulako ne bwe kiba kibwakulemerera okusiba wanagamba nja mufumbira gwe n'oddayo oguma lw'abaana. So okusinziira mu musango guno nga tumaliriza kanso, omusajja okubanga weegayirira omuntu akusibisizza ku gwa defilement, omuyita jangu twogere oba omuyita kukola ki? Naye nga yamuyise kwetonda ebigambo mwabiwulidde mu musajja, twawulidde ka audio omukyala ke yata omusajja agamba omusajja amugamba jangu twogere maama abaana wano wontadde wabi, abantu bali ena abasibe beeyisa bubi, jangu twogere munnange. Naye nga babakkiriza essimu. Yali akyali ku poliisi e Kajjansi ne bamuwa essimu amukubire. Later tuddayo e Kajjansi okubabuuza batugamba baamuyita bajje boogere, yali amuyita bajje boogere ku kino ekyo yali amusibisizzaako. Ekiriwa ekyasooka? Bamusoosa Kajjansi mu guno omusango gwa defilement. Ne bamuwa essimu akubire mukyala we bajje boogere. Poliisi esookuwa essimu nali mbirabyeko. Yes, but olaba omuntu bw'abeera mu komera, sometimes those people are desperate. Asobola okwogera kyonna. Ayinza okuyita omuntu boogere nga hopinga maybe omuntu anaakyusa obwongo bwe kubanga tetumanyi kiki kye yali ategeeza. Odiyo nze bagimpaddeko neggwayo. Yayogera ku byokwata omwana kuki ali amugamba ogenda kunswaza nti bino ebintu by'otandise tebigenda kuggwa bulungi, oba ofunye ekyenkugamba. Okwogera n'omuntu tekitegeeza nti nno bwenzija bw'obakangeza omumanja n'oŋŋamba gwa mmanja n'oŋŋamba kati munnaye twandibadde tuteesa. Tekitegeeza nti nkubuuze mbu tuteese ku kimbu kati lwaki oŋŋamba okuteesa oba kituufu wampola ssente. Nnyinza okuba gwe oŋŋamba okuteesa toyagala onsibe ng'olowooza nti maybe neekuba mu mutima. Ekyokuyita okwogera si kipya. Okwogera ku ki is the question. Omusajja kati wuuyo ogambye waliwo endagaano nti bakkiriziganye. Njirino. Kati golooza lwaki yagamba oba bansiba. Naye sigenda kusayininga ndagaano eyo. Kyogamba yali tasobola gisayininga ne bamuleka. Kuba ettaka obutaka lyosobola okukola ng'oli bweru n'okusiba lifetime imprisonment oba okuteeka kalabba. Golooza what is worth 20 million and a house ku bulamu bwo. Is it worth it? Kati gwe omuntu wakkiririza nti oba bansiba nze sigenda kusayininga.
ogamba ki okitegeera kyengezaako okugamba so don't take it for granted just because yamugambye jangu twogere mbu kitegeeza yakikola tutuneko ne side endala tewali connection between jangu twogere na kukola musango tunuulira side eri singa gw'oli mu kkomera nsobola okukola buli kimu ogamba ki baali bakusibyeko naye basibye abantu bange balabyeko what is the first thing they say baba basibye njagala nnyo kutegeeragana n'omuntu oyo aba asibye omuntu era mumuyita ne mugatwogere tulabe oba kigonjoola nga tebigenze ki nga tebigenze wala okukigonjoola doesn't mean nti atukkiriza nyinza okuba ngamba tekiri worth nze okubeera kumukomera kamale gamuwa kyakola ki kyayagala era in most cases endagaano ezikoleddwa mu kkomera teziri ne mu kooti tebazikkiriza omuntu omu ali mu kkomera toyina free will ekkiriza kola ndagaano you are coerced to make an agreement because of the circumstances z'olimu tovudde n'ogamba bannaye tutuule twogere out of the blue ne bw'oba otunze ekintu ng'oli mu kkomera there is some kind of coercion ekikuleetedde okutunda ekintu ekyo ng'oli mu kkomera oba tuli ffenna so tekiina kyekitegeeza so far embeera bwetyo bweri tukyasabira parties zombi taata bw'aba teyazza musango afune obwenkanya ate bw'abanga yakabasanya omwana abonerezebwe bw'abanga omwana bakebedde nga taata si yamukabasanya ate era eyamukabasanya naye anoonyezebwe ate era asibwe era omwana aba amumanyi so tusaba ensonga zino nga kanso Sauda bw'agambye poliisi enoonyereze mpaka we tutuuka ku kinyusi eyakola omusango asaabinga ekintu kye bamubonereze so we tuli kubanga okukabasanya omwana it's an abuse ewedde emirimu tokyalinga psychologically n'omumalako omwana atuuka nga mukulu be baana bosanga nga tayagala kutunula ku musajja nga yakyawa ate nga omwana buli muntu alina right okubeera n'omusajja be baana olumu omulaba mbu ebisiyaga bingi be bataninga into that kubanga alaba nti nga gwe wakimuleetera naye bwakulaba ng'osaavinze ekikolwa kyewamukolwako bambi asobola okusanyuka ate nga n'amateeka galaga nti omuntu bw'aba bamudefiling kooti esobola okuorderinga compensation gamba nno amaanyi ge wakozesa obuvumu n'obubi bwe waliko kooti esobola okugamba omwana ono musasule ssente bwe ziti kino nakyo kirungi nga bamusibye ate n'akompasatinga so toyanza nnyo kansu Sauda toyanzeege ddala so temulowooza nti bannange abantu baalidde biki tunoonya kati mazima tetukyaliko ebyo we are not emotion ebintu twabiddemu emotions kati tunoonya mazima era ngenda noonyaako ne gayino then yagala nagendako wali ku poliisi tuli busy ate ekirungi ndabanga sayidi zombi ezo zikiwadde omuliro zombi zikiwadde omuliro sayidi egamba abonerezebwe naye ne sayidi egamba bamuwaayiriza kati poliisi yekyeba ekola enoonye mazima kyetuliko naffe eno bapuushinge neno bapuushinge nga poliisi enoonya amazima kuba buli ebijja byongera okwongerako nsaba abantu bakkirize kiki kye bakoze ekivuddemu amazima gye ganaagwira kyetugenda nakyo of course nze ndi munnamateeka nange nze ndi ku sayidi ya mazima mazima obujulizi that's it kyekiri most important proof kale tulabagane Executive Media. Focus, innovate, succeed.